Alright. Abalaba ETV Uganda yonna gye musinzira okutulaba mbaniriza ku mukutu mwebale nnyo kutulaba mwebale nnyo kutugoberera yonna gye musinzira okutulaba. Happy Mother's Day leero lunaku lw'abamaama era nga ntwala akaseera kano okwebaza bamaama bonna mu ggwanga bamaama bonna mu nsi nti mwebale omulimu omukulu gwe mukola. Bamaama bano bakola ebintu bingi batubeererawo tubeera mu mbuto zaabwe emyezi 9 oluvannyuma ne batuzaala ne babonaabona naffe ne batubeererawo paka lwe tufuuka abantu. Mu mbeera eno yennyini nga bwe mwatusaba atuligaba era nga tukyaliddeko maama waffe. Maama waffe ono muludde nga mutugamba tumukyalireko naye olunaku lwa leero ku lunaku lw'abamaama gwe tukyaliddeko tuligaba era nga si mulala ye maama Nakito Aisha. Abasinga mumumanyi yali maama waffe era nga yali tugambe Namwandu w'omuyimbi atalivaawo Herman Basudde abasinga gwe bamanyi ng'omulanzi. Yayimba music nakati akyagenda mu maaso n'okunyumira abantu omuli n'oluyimba Basudde olwalanga ebintu ebisinga bye tulabako kati. Maama Aisha Nakito tusanyusa okukulaba. Kale sebo kansooke okweyanjula. Nze Aisha Nakito Namwandu wa Herman Basudde omuyimbi wa kadongo kamu Nakinku. Maama wanje leero lunaku lw'abamaama. Lunaku lw'abamaama Era naffe twasazeewo tugambe nedda katukyalireko ku maama waffe eyali amubeererawo taliiwo taata waffe ne tugamba katutuukeyo tumubuuzeeko. Era nsiimye nnyo bannange bye mundeetedde nsiimidde ddala. Mukama abaddizeewo mu mwezi guno omutukuvu gwa Ramadhan. Obulamu butambula butya? Obulamu bwe butyo Mukama yagabirira naye nga tebukyalinga luli nga Mukama wange bwe yaliwo. Tusooke tutambulire ku mbeera kati embeera gye tulimu eno eya kalantiini oli waka kugamba ate oli mukyala musiraamu n'ekisiibo ne kyegattamu awo. Okusookera ddala nebaza pulezidenti waffe Museveni okuvaayo n'aba nga alwaniridde bannayuganda okuba nti tukwatibwa bulwadde buno. Kati nkubiriza bannayuganda mwenna nti tugondere amateeka pulezidenti ge yateekawo. Osanga kino tujja kivaamu kubanga buli ekintu ekibeera n'entandikwa kibeera n'enkomerero. Tujja kivaamu bannayuganda mugume. Kakati maama atulaba yandyetaaze okumanya bakitegedde oli Namwandu wa Basudde. Twagala otutwalemukko Namwandu wa omuyimbi Nakinku Basudde atagenda kuvaawo yasomesa eggwanga yavaawo naye music akyasomesa eggwanga. Bw'oteekako oluyimba lwa Basudde obanga alaba ebintu ebibeerawo mu bulamu. Kaka twagala otutwalemukko gwe ne Basudde bwe kiba tekikuyisa bubi obulamu bwo ne Basudde musisinkana mutya? Obulamu bwange ne Basudde tusisinkana ewaffe yajja ewaffe nze banzaala Butambala naye nga naye ng'ewaffe Butambala ekyalo bakiyita Lwamasaka naye nga nakulira Bukojja bayitawo Kitagobwa. Herman Basudde gye yansanga. So kati ne batandika Herman Basudde ng'ayimba mu Lukwata Gita Singers nange nga nnyimbira mu Festa Kagita Singers. Ebiseera ebyo yali ekulemberwa Festo Kasajja yali mukama waffe ng'alina gurupu za mirundi 3. Basudde ng'ayimbirayo mu Lukwata.
twasisinkana sigujjukira twasisinkana awo netutandika obulamu. So kati bwe mwasisinkana ku mulimu nga mukola just buli omu yali yazze kuyimba ne muyimba? Nze nali nyimbira mu Festa Akagita Singers nga naye ayina gurupu ya Lukwata, teyali yeye naye nga mukozi. Bwe musisinkana twagala okumanya like mufuuka ddi omwami n'omukyala? Mufuuka ddi omwami n'omukyala? Twakiteesaako, yatandika okunjiyiza ennyimba kuba nange yansanga ndi muyimbi, yatandika okunjiyiza ennyimba ez'amaanyi nga tenzikwata mangu, era nanjigyayo eri mu gurupu gye nakugambyeko Festaaka, nandeeta wamu mu Lukwata netukwatagana tutandika okutambuza music ffenna nga tuli wamu. Omuntu ayagala otusigiremuko ku kifaananyi mu kaseera ako, bigambo ki waliwo ebintu byojjukira n'ogamba omukulu ono oba omusajja ono mu butuufu yaŋŋamba ebigambo bino oba ekikula kye oba kino nga sisobola kulekayo mu basajja bonna be nalinda bye ne ŋŋamba nno ŋŋenda na Basudde? Era yayogera era ebigambo abaami bye boogera. Kiki ekyenjawulo ekyakutengula ku ye n'oga mu butuufu bwe sigenda na Basudde mbandiko kikyamu? Mukama yali akiteeseteese ekyo nti Basudde yalibeera baze oba bba wange. So kati mutandika okubeera mwenna, mutambula mwenna? Tutambula ffenna, tutandika okuyimba ennyimba. Nyina munnange gwe yali ayimba naye namusangawo nga ye mukyala omukulu, kale katugambe nali musingako okuyimba, ye n'amutuuza n'asigala ng'awaka atandika nga okutambula nange. Ebiseera ebyokuyimba mwali muyimba mutya? Omuntu ali wano muvubuka yandyetagadde otukubirako ku kifaananyi, music w'ennaku ezo mwayimbanga mutya? Sho zaatambulanga zitya? Mwasasulwanga mutya? Sho zaatambulanga bulungi, twayimbanga abantu ne bajja. Era ekyenjawulo kyendabawo ku sho za leero naziri nti edda twasasulwanga wiiki nga tuyimba okuva ku Mande paka ku Sande ne bakusasula size ennaku 7 naye kati batusasula lunaku. Bw'olabiseeko? Lw'oyimba kati bw'ova ku stage nga bakuwa ssente oba bakuwaako before nga tonnagenda. Music ebiseera ebyo ng'oggyeko amannya mwagalina, essente zaalimu mu budde obwo? Zaalimu zaalimu. Basudde twasobola ozikolamu era ebintu ebitugasa. Basudde ye muyimbi wakadongokamu, bayimbi bedda eyasooka okuzimba amaka ageetengeredde, era nkugamba nti abayimbi abajja okuziika Basudde naddala bakadongokamu baalabira ku Basudde ku maka ge yaleka mu kyalo, buli omu n'akomawo ne yeetereeza. So nawa we tutudde yali amaze okuyiwa matiriyo bagenda kuzimba kalina, wabula tekyasoboka, Mungu n'amujjulula. So kati wano we tutudde wa mugenzi? Wano wa Herman Basudde. Kati maama tutwalemuko mu bulamu bwo ne Basudde, mwalina abaana bameka? Basudde yandekera abaana 18. Abaana abaliwo kati bali 15. Ababiri Mukama yabajjulula. Ate ababo nga ggwe be mwazaala naye?
abaana bonna bange nze nabazaala. Gwe maama. Wali owuliddeyo Namwandu Basudde omulala? Era mu kunoonya Bonna bange. Abaana bagamba ki? Abaana bange bali mu kalantiini babula kuntaagula. Kubanga buli omu akuba essimu ekyokulya tewali, buli omu akuba essimu ekyokulya tewali. Ate era nga balina kkubira nze. So, mu mbeera eno eya kalantiini era waliyo abakudduukiriddeko oba abaali bakwano ba Basudde oba abantu abaali bakolagana naye, waliwo abakubirako kasimu? Abanziruukiriddeko kantuse omukisa guno, omwami Kayemba maneja wa Herman yayitira ku CBS ne bandeeterayo ku buwunga. N'omwami meeya Mulyannyama, meeya w'e Makindye division yandeeteddeyo obuwunga ne sukaali, naye mwebaza nnyo, yeebalire ddala, Mungu amwekyasinga okwagala. Waliwo n'omwami simumanyi ng'omuntu naye yampeereza sukaali ne sabbuuni, naye ng'atuula kuno ku Ggaba, naye simumanyi ng'omuntu naye nga faani waffe. Kakati maama, ozze obeerawo kati emyaka tuyinza ogibala giri mu 23 bukyanga taata waffe ava mu bulamu bw'ensi. 23 gigenda kujjula mu gwa mukaaga ogujja. Teginnajjula nga 11 wegijjula 23 kuva Basudde lwe yavaawo. N'abandeetedde abalala, ekiyamani waffe w'akadongo kamu bijja ekikoofiira yandeeterayo ku buwunga n'ebijanjaalo, naye nga bwe babireeta mbigabanyaamu kuba kati sikyalina baana bokka ndiko n'abazzukulu. Kusoomoozebwa ki kw'osinga okuyitamu gwe nga Namwandu wa Basudde n'abaana ba Basudde? Akaseera kano okusoomoozebwa era ebintu ebibeera mu nsi ng'abantu. Abantu bangi nnyo abaali baagala Basudde. Weewaawo yatuva ku bulamu bw'ensi eno, yatuva ku maaso, naye abantu bakyanyumirwa ebyo bye yayimba, olw'ekirabo ekyenjawulo oba n'ekitone kye yalina n'ebigambo engeri gye bisengekangamu. Abantu abamu bandyagadde okubaako oba ne bagamba oba kati maama nakitto kiki ekyayimirira, kiki ekyagaanye obulamu okubutambuza, yeetaaga ki? Gye bali eyo mikwano gya Basudde abaali banyumirwa, abamu tebali wano. Waliwo n'omukulu eyankubirako naye ali eyo mu Europe. Tulina emboozi gye twakola ku Basudde awo, nankubirako n'omugamba mwebale nnyo, naye omukyala tugamba mukyala tujja mumunoonyako, era ndowooza tujja naye akagundi ajja kukalaba. So abantu beetaaga okumanya ekituufu. Maama, kusoomoozebwa ki okuliwo nga famire mu kalantiini muno? Byonna ng'ovuddeko kuba kalantiini egenda kuggwa, naye obulamu bulina okugenda mu maaso. Okusoomoozebwa okuliwo, nze nga kwe nnyina omuyimbi yasigala mu kisaawe, nze nnyini nnyina ennyimba nnyingi ze nnina, ndowooza ziwera n'7, naye nga sirina busobozi bukola nnyimba zange vidiyo, so naalyetaaza okukola ne vidiyo, okudda mu nnyimba za Basudde zikola vidiyo, ne twegatta n'abaana be, naye tetulina busobozi. Mu kaseera kano oyimba bwa nnamunigina oba olina ekibiina mweyimbira? Gye baba banguze gye ŋŋenda. Baani abatera okukuwa ku mirimu? Bangi, abategesi b'ebivvulu bangi. Era mbadde nsuubira, nali nkoze enteekateeka ne Masias Walukagga ng'omwaka guno ngenda kutambulako naye nekitasoboka kuba tukyali mu bintu bino, ate nga bwe nsuubira kati ffe
niyimbi b'ebivvulu tuyinza okuddamu mu Desemba olw'embeera eneriwo. Kale olwo mikwano gy'Abasudde oba ngiraajanira nti ffe tukyali ku katebe, mbasaba banziruukirire kuba sikyalina baana be bandekera ate nafuna n'abazzukulu. Omugugu gweyongera byebyo. Alright, halaba ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuli gaba gye tuzinzidde olunaku lwa leero. Tuli ne maama Nakitto Aisha Namwandu wa the legend era the legend Herman Basudde, omuyimbi mu kadongo kamu atalivaawo eyayimba ebintu eby'ensonga. Maama, nsaba nkuzeeyo ke mabega ku bulamu bwa kitaffe Herman Basudde. Music yali atambula atya? Tuyitireyitiremukko ebintu like Basudde yagenda okufa, alina akatambi olutambi lwe tepu gye yaleka mu studio gy'ataawulirako nga yafuluma afudde. Music yatambulanga bulungi era Basudde ye musajja kuba ye muyimbi eyayiyanga oluyimba olunaku lumu n'aluteeka wali. Olunaku yali asobola okuwandiika ennyimba 3. Wabula kye namwewuunyaako nti Basudde yakozesanga mu kulya wano enva ze yalyanga nkejje, atalina nva ndala zaalya ng'alya nkejje buli lunaku. Ate nga ziriira mminwe gy'amatooke. Lwaki yali alya nkejje? Nange nakimubuuza teyakimbuulira. Ng'alya nkejje zokka n'amatooke n'obutunda. Wali omalako otya? Bwe mwatambulanga ku show ng'obifumba ddi maama? Nga mbifumba kuba buli kimu kyaliwo. Nga mutambula n'emmere? Kati nga mugenze ku show nti mugenze kutambula kuyimba Monday up to Sunday. Sente bwebaawo tewali kirema kuba emmotoka twazirina ezitwala ebyo ebyetaagisa. Biki byali asinga obutayagala? Ebyali bitera omumunyiiza? Basudde yali musajja muzibu. Ebyali bitera omunyiiza kyemutegerako obulungi nti yalina ebbuba. Ekyo nga tosobola kusemberera mukazi we ate nga nange tanzikiriza nti nve wano ngende wali ku dduuka okugula ekintu. Nga yakyereetera? Nga si yakyereetera. Obanga atuma? Waliwo abantu twabalina amaka be gabaamu ssente tegabulamu bantu. Ngera bw'olaba abayimbi b'ennaku zino baba ne bayita kugamba ennaku zino baba bayita baleebeesa ababeerako abatambulirako bwe bati abayamba kino kola kino kola kino. Twabayina mu bungi. So nga gw'obeera waka ddala kati olunga bwakusanga ku dduuka maama nnyako ng'ojjamu bendegera yali akuba? Yali akuba. Kale nali namusoma n'omutegeera? Nali namutegeera era nalwangawo nze okkubwa ng'ate naye yantegeera. Basudde yalina abakyala bameka? Yalina abakyala twali babiri ebiseera ebyo, munnaffe owokusatu yali yafa. Nali ne Jeni basirika. Biki ebyali bisinga omumunyumira? Basudde byali bisinga omunyumira mpozi era kwali kunywa mwenge. Yali anywa nnyo ng'ayagala nnyo omwenge nga kafeera asituka n'ajja wano ne beegatta wano ne banywa omwenge gwabwe ne bawandiika ennyimba. Bagenda mu biici eyo ne bagula ekyennyanja kyabwe ne bajja wano ne bagatta obwongo.
yali mukwano nnyo gwa Paulo Kaffe nnyo era Basudde we yavaawo Paulo n'atutandikako okutulabirira era kyankola bubi nnyo ne Paulo okufa buli wiiki yali acekinga okulaba biki ebikozesebwa awaka ng'ajja wano oba ng'abiweereza nga ajja yennyini n'abaana abamu yabaweerera Paulo era twamufiirwa nnyo nga nze namufiirwa nnyo era guli omukwano nali sigulabangako mu bayimbi bonna Paulo Kafeero ye yamuli ennyo ku lusegere yali mukwano gwe nnyo yali asinga Okay. Kakati maama njagala era otuzeeyokko taata waffe oba kitaffe Herman Basudde yafa ku luguudo lw'e Masaka ng'agenda Masaka. Amawulire gano ogafuna ddi? Amawulire ago nagafuna essaawa 10 ez'ekiro ez'okumakya. Ez'ekiro. Oli yajja n'akonkona mukamulamu wange yajja n'akonkona. Wano wennyini? N'agamba nti bamulamu bagudde ku accident naye mulamu Basudde afiiriddewo. N'adduka emisinde paka eri mu sitenseni eri ku mwalo naye ate nga ndi mu peti nga simanyi nti njirimu. Mukama nannyamba n'enkomawo. Saagala nnyo kadde ako tukaleke. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba. Abatulaba nga musinziira mu United Arab Emirates, abali Oman, Bahrain, Jordan, abali South Africa, mwenna abalaba emboozi eno, abali mu America, abali mu Europe, mwebale nnyo kulaba. Tuli ne maama waffe Namwandu wa Herman Basudde, the late, the legend. Tuli wano Gaba mu maka gaabwe eggaba wano tugezaagezaako okuwayawayamuko naye naye nga atubuulira okusomoozebwa kwayitamu bukyanga Herman Basudde ava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati maama, ebintu bingi ebizze bibeerawo ne bwe mulaba music engeri gy'atambulamu. Ekibiina Herman Basudde we yafiira ekibiina kyaliwo. Poza ekibiina bali bakiyitaani? Kabulada Professional Singers. Kiki ekyagaana ne mulemerera otwala ekibiina mu maaso? Abingi. Ekisookera ddala ebikozesebwa. Oteekwa okuba ng'olina ebyuma, ng'olina ngamba kati ku music w'ennaku zino, ng'olina fuso obeerako ebyuma, ng'olina kosita etwala abaana, byonna nga tetulinaako n'ekimu, ng'ate tetusobola kubipangisa. Awo oba otunula mu kkomera tetukyesonyiwa. Basudde we yafiira, Kabulada yalimu bayimbi ki? Abayimbi baalimu bangi. Waliwo abakyaliwo be tuyinza okumenyako? Bonna. Ebiseera ebyo Basudde yali bwe yafiira, Mbalire Kateeteeyi yaliwo, so naye kati Mungu yamujjulula. Silvesiti Busuulwa waali, Lawrence Mwebe waali, Semanda eyayimba Kabulada tuguddemu okunyolwa, Kagulire Robert, awo be bakyaliwo. Mu baana b'omugenzi tewali yatwala ekitone kya taata we? Abaana b'omugenzi eyali atutte ekitone yali Joseph Katamba, Mukama naye n'amujjulula. Pozi kati waliwo ne Nakato Basudde kati ye muyimbi aliwo, ne ku balenzi kati tewali. Mulina enteekateeka eziddamu oba okuddaabulula oba okuddamu ennyimba z'Abasudde oba okukolayo kyonna ekinaakola ng'ekijjukizo okujjukira Basudde ng'omuyimbi w'eggwanga? Enteekateeka yaliwo nga
tugenda senga obulwadde buno tebwajja obuliwo twali tulina enteekateeka mu mwezi ogw'omukaaga katugenda kutambuza bigere n'abawagizi okuva e Kampala paka Basudde yafiire Bugonzi. So twali twagala tusinkane ne muzeeyi waffe pulezidenti abeere nga atweyunzeeko naye obulwadde buno bwe bwatuganye bwabimenyeewo byonna. Bani abaali bakulembeddemu enteekateeka? Enteekateeka eyo yalimu Tone Sempijja. Kakati music wa Basudde bamukuba ku leediyo, abamu bamuteeka ku mitimbagano, mumufunamu babawa ku ssente UPRS? Tebatuwa, tetumufunamu. Mu kaseera kano ani avunaanyizibwa ku music wa Basudde? Yalibadde nze Namwandu kubanga ennyimba twazimbanga babiri ne Basudde. Buli lutambi olwafulumanga nabeerangako yenze. Era nga waliwo omuvubuka namunoonyako naye akyambuze eyadda mu luyimba lwa Basudde Gwala alukola vidiyo naye nja kumunoonya, nja kumufuna. Katulinde kino kiggwe. Ye omunoonyeza ki maama? Yadda mu luyimba ate olukusa yalugjawo. Ayagala yenna atannakola ekyo ng'oyagala okufuna oluyimba lwa Basudde alina kusooka kundaba abadde tannakola ekyo ng'akiyina mu bwongo obwo. So kyetaagisa ki? Kuba music wa Basudde mungi anyuma, abantu abamu bandyetazze oduddamu. Bisaanyizo ki oba biki oli omuyimbi yenna byalina okuba nti ateekawo okuba nti adda mu luyimba lwa Basudde? Ajja n'antuukirira ne twogera. Eddy Kenzo yakutuukirira, waliwo oluyimba lwe yaddamu kaawo? Eddy Kenzo abo be bamu ku bonna bajja okukwatibwa. Tukyeseetinga. So essaawa yonna Eddy Kenzo mukwate? Okuggyako nga situse najja n'andaba. Yadda mu luyimba lwaffe. Basudde yali muzadde ate ye Kenzo alina ku ssente, talina kye yali ayambye ate nga oluyimba yalufunamu. So kati Eddy Kenzo omuwa bubaka ki? Simanyi nti ne mu ggwanga mwali taliimu naye muwa obubaka ajja bufuna. Simuyinaako buzibu naye nga ajja alipootinge nga polisi ajja ndabe mu buntu. Saagala kumutiisatiisa naye bw'akomawo yonna gy'ali akunoonyeeko anoonyeeko ate twegatte nze naye tukyaggulwa abalala. Alright, alaba ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline mami Nakito Aisha tutwalaganyamuko mu bulamu bwe mpola mpola. Mama, obulamu bw'omugenzi bwatambulanga butya? Tubalire mu ku lunaku lwo okuva ku makya paka olw'eggulo ebiseera bye yaliwo. Okuva ku makya yakeera yazuuka akasaawa mmeka akola ki olunaku lwe lutwatambulanga lutya? Basudde teyalwanga mbuliri, yazuukanga essaawa emu. Teyanywanga caayi ng'anywa butunda, ng'era n'eminwe gye gye nkubuuliddeko emabega gy'ayidde edda n'alya n'akwata emmotoka ye n'atambula n'agenda. Ssaawa nga 3 kati olwo agenze kuyimba oba? Sigamba nti buli nnaku twalinga tuyimba. Twawummulanga oba ne tuvuga ne tugenda e Masaka ne tubeera eyo wiiki ng'emu ate ne tukomawo eno. Naddala abaana nga bawummudde twabeeranga nnyo mu kyalo. Yesu olwokuba yalina abakazi ab'enjawulo yakomangawo era ssaawa 3. Olumu yakomangawo ng'atamidde 6 z'ayagala. Ebiseera ebyo tewaali kasimu?
amasimu gaaliwo yafata amasimu tegajja mu Budde. mu 98 ng'ate ye nga yafa mwawuliziganyanga mutya lwatasobodde kukomawo obanga omanya bumanya bwe abatakomyewo tewabanga kyetaagisa nnyo kubanga buli kimu yalinga akirekawo nga tewali kiyinza munna awuuza ku olwo olunaku ti ate kaakati yali taata kikaaki yali taata omulungi abatayagala kukubiriza ku baana abatayagala gunjula nga ye bw'alaba omwana temukwata ku mwana wange temumukuba yali taata kikola kyewaka okusinziira ku Basudde gwe baali balaba mu ndongo ne Basudde ow'ewaka tukubiremu ekifaananyi. Basudde yali musajja mukambwe ennyo naye nga takuba ku mwana era yafa takubye ku mwana we n'ogwo. Lwaki yali tabakuba baali tebamunyiiza nga atayagala mukubako nga mwe mugunjula ng'osobola omukubanga waali okuba omwana we nga ye waali ate nga lwaki ye takuba teyakuba ku mwana yawanga nsonga ki lwaki yali takuba abaana yali abaagala nnyo ekyensusu era abaana baffe baali balalu nnyo nga baabyejo ng'abagulira tv ne babeera mu muzigo ogwabwe ne balabawo ne rediyo kaseti oba bagisse ng'enkyaleeta ndala oba bagisse ng'enkyaleeta ndala naye nga tabakubi olwo rediyo kaseti abagulira yaki ku myaka eyo bateekemu ennyimba abaana baali bagezigezi naawe nga kuliko abalenzi tegeeza yalina enkola nga ayagala okulaba nti abaana be basikira omulimu gwe okugezaako basikiriza oba ayagala just kubasanyusa yali ayagala kubasanyusa twali nti tetubakkiriza kutaayaaya kati nga tubakuumira kati mu luumu ng'eno kati nga buli omu akola kyayagala wawalampye ebisenga akoze eki nga bw'omanyi embeera z'abaana. Embeera Herman Basudde we yabeererawo yali w'amaanyi sente yazirina mwe mwasooka ye muyimbi wa Kadongo Kamu ndowooza yasooka okugula Pajero abaaliwo era mu biseera ebyo Land Cruiser labwe njiyita Pajero Land Cruiser mu kiseera ekyo obulamu obwo bwe walimu obwa sita ennaku zino gwe bayita serebu wakkiriza ddi okubuvaamu kwegamba embeera eyo kusomoozebwa kiko wasanga okuva mu bulamu buli obwali obwa waggulu okukkakana okudda mu bulamu Basudde ng'avudde obulamu obwo bwali buzibu obulamu bwe nafuna nga Basudde avuddewo okuba nti twali waggulu nenjija nga nzikakkana mpola anti era bye bimu kuba nti naviibwako sita kubanga ebiseera ebyo oba ffe nnyimba ezaffe zaakubwanga ku leediyo naye kati oluyimba okuba ku leediyo music ennaku zino bamuseera ate kati mpulira nti amaleediyo tegakuba Kadongo Kamu nekujjako olwesande gamukuba naye si nnyo naye obulamu music waffe Herman Basudde omuseesa yaliwo okitegedde kati era nayina okukka kubanga takyaliwo ate siina busobozi bwe yakolanga kubeera nti nno tukyali waggulu yensonga lwaki nkugambye nti ennyimba weeziri naleetaza okudda mu nnyimba za Basudde nenkolera abantu vidiyo nensobola okuzannya ennyimba kuba nzitegeera naddala ekyali mu ssabo ekyo nensobola okizannya n'abantu be naali badde ntendese naye obusobozi obukola vidiyo si bulina. Okay maama Basudde we yafiira yaleka ku by'obugagga ne wano we tuli era wawe maka ge kaakati mu mbeera eyo tewafuna kusoomoozebwa mu bafamire ebyobugagga kino kyaffe emmotoka eno kino egundi eno ebyobusika olutalo lw'obusika omanyi nze ndi muntu mukulu ate ekirala ndi muganda kale sijja kwogera ku buzibu bwali bwawo mu famire y'abaze
akubeera nakati nkyali mu mikono gyabwe bwe mba nkyali wano nkyali mu mikono gyabwe era mbeebaza bampaniridde gyali maama waffe omulungi omubwati Dimitri ya Namyalo muwuliza nakagendayo jjo nali ngenze kusereka kuteekako mabaati ku malaalo namulaba maama talina buzibu mukyali yayunja ettooke ayi banaye watuuse mu 9 nze simanyi nimira agenda akyalima. Alright, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okutulaba towayawayamuko. Alright, ETV Uganda tukyaligaba tuline maama Nakito Aisha Namwandu wa Herman Basudde. Maama nga tumaliriza twetaaga kumanya ogambye olina music atanaba kuggwa olina okyayimba bapromota kibookowoola era b'oyagala babeere nga bizinensi ezzeemu okukola bakutege bakuyise bakuwe ku mirimu senga baba bategese ebivulu mwami Abtex mwami Bajjo Ketti Balamu Balunywa n'abalala bangi senga baba bategese ebivulu nange bampite banteekemu njije nnyimbe kubanga nkyayimba sobole okubeezaawo abaana bange n'abaana n'abazzukulu kuba guno gwe mulimu. Kakati abatulaba eyo bandyetaaza okufuna ku namba yo tuyita mu kalantiini temukyakola alina kyayagala okukuwaayo oba okukubira okubuuzaako mbadde nsaba bawe ku namba ye y'essimu. Kalantiini ono bo abalina obusobozi obuyambi omutima omugabi balinziruukiriddeyo. Ennamba yange eya WhatsApp eri 0782 144 326 eri 0782 14 43 26 eri 0752 14 43 26. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinziira okuba nti mutulaba byonna mubiwulidde ku kamera mbadde ne Aaron Bobo nenge ekikulu kya byonna maama waffe ono akyayimba wabulanga mu kuyimba ayita mu kusoomoozebwa alina vidiyo z'ayagala okukola alina ennyimba ze baagala okuddamu ez'omugenzi Herman Basudde ayita mu kusoomoozebwa ng'embeera bwe mugiraba ng'abantu abalala mwenna gye muyitamu eya kalantini ya lockdown. Ennamba agituwadde gwe wenna ali eyo alina obuyambi bwonna osobola okubuteeka kweza essimu oba n'onkubira ne tulaba engeri gye tusobola okumutuusaako obuyambi obwo naddala abali emitala w'amayanja nga temusobola kutuuka naye musobola okuba nti mutukubirako ku namba yaffe ebeerako awo ne tulaba engeri gye tukikwasaganyamu. Then ntwala omukisa guno okukoowoola babivulu promota abategesi b'ebivulu bonna Abitex Promotions, Bajjo Events Career Process, Balunywa Promotions, Ketti Promotions, Balamu Promotions mwenna abategeka ebivulu nti maama waffe temumusuulirira akyaliyo ate akyalina music abantu gwe basobola okuwuliriza ate nga bamwagala ate nga bamumanyi. Unless otherwise nenga mwebale kwekumira ku mukutu seyo embeera ogwo gwe mulanga tunaasanyuka nga tukomyewo wano nga twanjula weewaawo kyonna kye munaaba mutwesize nakyo naye nga olubadde Women's Day Mother's Day tusazeewo tujje tumukyalireko n'atubulira okusoomozebwa kwayitamu n'atubulira embeera nga bweri alina abazzukulu alina abaana bonna batunuulidde ye kuba yaaliwo abaana 15 abazzukulu tetumanyi oba balinga bameka nenga embeera yeeyo nenga maama olina kyali kyonna kisembayo kyogamba bannayuganda. Bannayuganda bannange
nyongera okubagamba nti tugondere amateeka ga pulezidenti ge yateekawo. Eno embeera tugenda kugivaamu ya kalantiini, tuleke obulwadde okutukwata. Mubeere bulungi. Nsigadde nze Aisha Nakitto Namwandu wa Herman Basudde. Nja kusiima obudduukirize bwammwe. Bye bye. Alright, thank you so much for watching. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuva gye twatandikidde. Mwebale nnyo kuba nti mutugoberera. Aaron Bobo on camera, Wade XP is my name.